n'amanya ntya maama we. Mama wabadde n'abakyala muzanyi wa bina Uganda eriya MP Senga wa metroni w'essomero lye nasomeramu mumanyire ki ate mmwe abawandiika ebyo ebintu bwe nkubuuza ansami oyagala mulimu. Aunt Queen asked me to come and ask you what is enkumbi. Enkumbi is a whore. Okay. You don't know? No. Hey. Not bagagga bokka nina abantu bemmanyi. For example, manyi Tamale Junior Kagwensonyi ne Futu. I came using Futu mumanyi. Manyi bantu banji mukunja naye mumanyi. My whole point is wabeerawo abantu nga tetubamanyi. Edrin yani akola mulimu ki lwaki mumanya akuba bifaananyi nze atabeera Uganda omukubi w'ebifaananyi mumanyirewa omuntu atalinaako ku profession yembu bannange ndi mukubi wa bifaananyi yenze eya coveringa omukolo gwa Naabagereka yenze ya coveringa omukolo the best celebrity wedding Bobby Wine and Baby. You get what I mean? Why would I know a photographer? Really? Bachara? Why? I don't know them. When I say I don't know them, abantu bamisunderstanding anyo when a person says I don't know that person. Olina gambo nafu yambera simumanyi. Najja wano ne mbagamba. Ani info trust banange bakadama banvuma banamwe bakadama banvuma ne bagamba lwaki wefuula atamanyi muntu wano waliwo omuntu atamanyi CEO info trust ebyaddala when I was asking I did not know kati okay mpaayo ensonga bbiri kale ssatu nga tezifaanagana why I should know CEO info trust simumanyi. I don't know how. Nina abantu bemmanyi. Atakola ku TV nti munange mulaba ku TV nga atusomera amawulire. CEO Info Trust nali simumanyi. Baana mu abantu bayomba mweyisaako. Lwaki onafuya omuntu mbeera simumanyi. Era abantu bajja ne banyinyonyola akola bwati ne bwati. Basooka ne bagamba olimba tusoberanga tumanyi konze lwaki mumanya atunda amataka kati nze bwe mbeera nga ngenda okugula ettaka really I have to go on TikTok nonye buloka me Senga Acid abeera Bulaaya ngende TikTok nonye omuntu atunda ettaka bakaddaama be bamanyi abantu ngabo. They don't have lawyers. They don't have representatives back home. Bachawa family zaabwe buli lunaku batulopera family zaabwe mbuno zabaliddeko sente kadama yekka yabamumanyi. There is no reason why manya buloko owamataka. That I think that was the only thing. Nabagamba bawe jebi fashion zi atunga masuti. Nze nyinza okugula suti entunge. Inti munange omutunzi w'ekyalaani yantungidde suuti. Really? Esuuti ey'empande bawe mumanyire ki atunga amasuuti ag'empande? Simumanyi. Taata wange tayambala masuuti ga mpande. If I'm to buy my dad a suit, I am gonna go and I buy a suit from a mall or a boutique. That is it. Simumanyi. Kakati okay. Mwanyigira ki? Mbanyonyodde. Why did you think I knew her? Nebongerezaako? Okay. Ne bansindikira ekifaananyi. We bansindikira ekifaananyi. I actually realized that I know the woman. Nenze omukyala nga simumanyi nga CEO
info-trust nga mumanyi nga Mariam era nga nali njogeddeko naye era najja wano ne mbanyonyola how I got to know her nayogerako naye emirundi I think ejiwera era yalina ne WhatsApp yange nga commentinga ku bintu byange ku status nango oluusi nga ndaba but remember I wasn't on TikTok naye onfaananira omulwadde wa HIV oyo Shifula tasukka kadaama ate nga Shifula ogenda kufa siriimu Shifula ogenda kufa siriimu abalwadde ba siriimu yeggwe wekka abamanyi nga we bafaanana because either obasiimula amazi nga bali ku ndiri oba abeewamwe bonna oba kale abantu b'omanyi bafa siriimu era nga balina siriimu. That is the only way. Because nze omuntu alina siriimu simumanyi because osinkana omuntu alina cancer nga alina all the symptoms of a person suffering from HIV. Yes or no? Bannange, yes or no? Nze sobola kutunulira muntu era ne ngamba muyoyo ng'alabika ng'omulwadde wa siriimu. Because osanga omuntu alina cancer nga obulwadde bwamuggyako enviiri nga yamyuka emimwa. Bakadama don't even know why omuntu amyuka emimwa. Tachimanyi. Kati I cannot look at a person and I say omfananira ng'omuntu alina siriimu. Sibalinamu na experience. Mu family yaffe I have only one aunt eyafa siriimu. Only what? I was not a baby. I was young, but nari ntegera. I could have been around 13. Kakati awo mazima. Omuntu akozeeyo comment bw'ataba kadama. Wallahi kadama mumukuba olugalo. Bebo. Ate ne siriimu bannange si kivumo. Because nina mikwano jange. Abalina obulwadde nga banyirira bitya abasajja ababazina balwadde ba siriimu bafiirwa abakazi ne bwatabi. Okay, even if it's not that, you people, it's very ignorant to attack a person using siriimu because buli munna Uganda kino nkigamba abantu whether they want to believe it or not. I really want every Ugandan to acknowledge that all of us have a person we know or we are related to that has been a victim of the scourge. Bw'ataba mukwano gwo mama wa mukwano gwo oba sister wa mukwano gwo oba relative wo oba ex wo like oba boss wo, all of us have been affected by the scourge. Actually, if you ask me, I would rather have HIV than cancer because people that have cancer, they don't live for long. Abamu kumwe bazadde bammwe babazaala balwadde bakyali balamu. Siriimu tatta muntu. So nze I would, if I was to choose, well, I wouldn't choose either, but if I really had to. So okuvuma omuntu mbugundi alina siriimu, it's very ignorant, it's very barbaric. I don't know if it's, I don't know, because buli munna Uganda has been a victim of the scourge. Bazadde baffe, mikwano gyaffe, babosi baffe, bamama bababosi baffe, kugamba everybody has lost a loved one or a person they know to HIV. So, siriimu si kivumu. It's a condition and it's manageable. Mwe bantu mwereka mbabuulire. Nze kyovola basisobola kujja mu kamera ne ngamba mbugundi alina siriimu. Litamizi yajja n'agamba abantu nina siriimu. Era yanzijanjaba siriimu. Mama wa Litamizi yafa siriimu. Lwaki Litamizi teyajjanjaba nnyina? Mu kifo ky'okujjanjaba nze. Gwatalinaako wadde akakyoli oba akanyalwanda. Era yali mulwadde ne mujjanja ne mugulira eddagala lwaki tewaligulira nnyoko.
Mama wa Rita yafa sirimu. She knows that. But me, I can never come and say, Era mama wo, yafa sirimu, because why would I? Anyway, tuveyo. CEO mbadde bagamba nti nali njogeddeko naye. But I did not know nti that is the CEO. Nze nali mumanyi ngani nga Mariam, because I know the sister. I know the sister wane Canada. Sister we yajjanga ali ne family ye bawe n'abaana. Kati the sister wanted to send Mariam money. Senga, yes, I'll talk about it, Gibbs. The sister wanted to send Mariam money, but yali mupya, you know, nga tamanyi how to do that. Era nga sente azimpa mukashi ne musindikira koko ku muganda we. Yes. Era Mariam, I think that time yali no mwana yali ndoza yazalako. Mariam nga ambuza if I know an agent ayinzo mukolerako visa eye Canada. That's it. But we didn't become friends, but we talked. And because Ketwalina knew that energy of, you know, we didn't become friends, nali mumanyi in that manner. Kati gwo kujja na roza mbunze manyi CEO o ku TikTok obera kadama. So when I come up and mu abantu bamwe bemumanyi tetubamanyi kakati gwe obadde okimanyi nze okumanya Mama Glo ono eyagira food eya rescuing a food Mama Glo nzo mumanya nga abantu bansindikira omuntu nga alabiridde food bichi and I'm like, oh bambi, you know, nga sharingira oluusi nti mu sharing wa ku Snapchat, because I wasn't on TikTok. Ndiwa kukakasa Shira Price yajja nandeetera olugambo lwa Mamigulo. Naye nze nga Mamigulo nga simumanyira n'olugambo saalumukolako. Nze abantu abatalina mannya sibakolako lugambo. I'm sorry to say. Abantu kale nkibagondezeemu. Abantu abatalina mannya mu ggwanga Uganda. Kaddem abantu abatalina mannya mu ggwanga Uganda. Siboogerako. Because mbeera sibamanyi. Okujjako omuntu nga obanga muguddeko for you nga ina kyayogedde nendaba aka video, it catches my attention. I could click and I see the comment, you know. Sibamanyi. So don't ask you me. Can you write ask you me? Wow, but nga we nchogedde. Ask you me. Nga ochawudde then bwomala okisomenga okigase buli ali ku live, write it. Ask you me. Ask you me. Ask not you. Ask. S dash you dash me. Ask you me. Kati chigatte. Assume. So every time you're making an assumption, you are assuming me. You are assuming me. Don't assume me. Be sure that omuntu munange go yogerako nange mumanyi. Assume me. Yes. What chenge ekintu? Kati mumanyire ki? Nagenda okay bwe banspereza ekifaananyi ne ngamba okay omuwala mumanyi bawe simumanyi. Yes, bawe I don't know the bawe. Nengenda mu ku page ye
nenklikinga nendaba mbona atunda amataka nendaba nti mulokole nendaba mbu akuŋŋaanya abantu ba reject kati nze atali reject nandimanyiddewo CEO o TikTok basweet that is it bambi sinti mbeera nnafuyo omuntu kati millionaires girlfriend mumanyire ki bawe okuba ebifa nze musajja wa Chosen Beki gwe yafunye Shani Lips tapping live musajja wa Chosen Beki gwafunye I did not know him namutegedde jjo nga bamuwugirako era nze nali mmanyi he was actually a driver era ne video gye nasooka okukola newe twali nku live nali ngamba driver ng'abantu bagamba nedda Senga si driver photograph so temunsibaako bantu tetubamanyi abo abantu kati ogenda n'osanga Kadaama ng'ayina abantu baloko championi be nga bamu inspiring kakati gwe mwana gwe wallahi billahi did you know I did not know chicken until when I joined TikTok naye ng'ate obutambi bwe nabulabadda nga yekuba kimbo mutako nga nabulabadda I did not know him nga ngamba ono of course forwarding noobs ngamba yi what's this ew ekisooka me I don't like noobs z'abasajja engamba ono yekuba kasabuni yani muvubuka mwana wa bagamba ba mwana wa munene yekubya kasabuni bamanya ali ebisiya onzoke n'ekirekea nali simumanyi namumanya nzize ku TikTok yes ne Horace agamye ne yali tamumanyi I didn't know him namala kujja ku TikTok nendaba chicken ndaba mada mukwano gwa mada I didn't know him muntu sibyeka abantu bimudi mwe mubitusibyeko mbeera wano Senga mudi nembabuuza ani mudi ali bwati nkonze profile kine mukirikinga mbeera simu kati okay mpa ensonga lwaki manya mudi Shani Lips naye nali simu manyira nze Shani Lips bamwogerako waneeno actually my first day okumanya Shani Lips omwana wa TikTok waneeno we bakola trip naafa mujjukidde omuvubuka abafuna accident abaana ne bafa Mr. bamwitani Mr. mutegedde that guy yategeka wano trip abaana ne bafa Mr. Hugs yes ne Mr. Hugs nali simumanyi just abaana bandetera gulire bannange Senga abaana bafudde konze bafudde batyambu waliwo omusajja atero tegeka trips nenzija nenkola aka video nengamba wafudde abantu then after that tuba tuli ku live nga tubyogerako abantu ne batandika okwogera ku Shani Lips yakabye nnyo mbu yabadde namwandu konze Shani Lips yani so that is like what 2 months back nemukirikingako nemula kati ze bwenzija nengamba mbu no Shani Lips mbeera simumanyi well why do you assume mbeera mumanyi Shani Lips nze mbeera mumanyidde wa mwana muto sinti wa myaka jange si mwana wa mugagga si child celebrity sinti motivational speaker sinti mujja wange sinti relative wange Shani Lips sinti yange millionaire nandi mutegereddewo nina abantu bemanyi nga nino bamanya nga ensi yonna bamanyi kati nga Emmanuel mwana muto naye ulekerako badiyale bwe ngamba nti omuntu mbeera simumanyi mbeera simuvuula kati mama we mutyo mwansibako Agatha nembabuuza Agatha yani Agatha mama Agatha yafudde mama wa Agatha nenkirikingako Agatha natwisibako okutuusa anyway naye wena mwogerako mudi simumanyi era nze mudi omutegeera nga ndi mu bifaananyi bya Shani Lips on that day nga bagamba mbuno Shani azinaani mudi
Tomuddi aga Katonda mu ggulu. I did not know him. Okumanya Tomuddi nga mugamba mama Agatha yafudde. Konze ani Agatha mbu mukazi wa Tomuddi. Konze ani Tomuddi kasibamanyi. Sibamanyi. Okay. Agatha mumanyiriki. Tomuddi ayimba because I asked abantu ne bagamba muyimbi ayimba nyimba ki. Ayimba nyimba ki. Tetubamanyi kadama bobeera ne bafaani bo bamanye wekka naffe tuwa obudde we shall find you. Kwagala okusondera taata we takisi nga ali awo yeweebuula ne muwa obudde. Ayimba ki Muzabibu. Nali mmanyi oluyimba Amoti ye yaluyimba. Nino Muzabibu na 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 na. Oh, that's the song. That one? Is that the song? Nino Muzabibu, I swear upon God before my children. Nali mmanyi Amoti ye yayimba oluyimba. Era nze n'okusooka okawulira aiso Amoti. Era nze n'endowooza Amoti ye yakayi sibalimba. Era n'oluyimba I just know nino Muzabibu ebiddako na 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 na. Then I don't know. I just know that line. Tomuddi simumanyi. Simusango tetubamanyi temutusibaako bantu. So omuwala wabeera nga yafiiriddwa maama we sorry naye ate si nti tulina okukyogerako mbu yafiiriddwa maama we omubeera nga mwalumiddwa nnyo mugende mulumbe. Zaira baby tomumanyi. Zaira baby kati mumanyi era bakadaama be bamumanyisa. Bakadaama be bamumanyisa nga bamutusiba kuwana. Zaira baby manya timu bulu mami bulu I swear nali simumanyi era nababuuza akola ki mbu TikTok konze okay nengenda nenkiri nemunoonya nenkirikingako nendabanga azina amazina akola zi challenge kati ngumanye oyo mwana mbolo kubanga akola zi challenge really mukwano kadama abantu sirike kati Mase nali mumanyi mumbuze Mase namumanyirawa Mase namanya Mase nga akyali kadama era nga mugoberera Mase nga akola live nga akaba Mase nga atuzinira amazina anayambala uniform n'akikuba ekikalu n'atuzinira nali mumanyi. Phoebe nali mumanyi. Phoebe era Mase akomawo okuva mu bwakadaama akola aka video nga aliisa abaana b'embizi nengamba bannange ono omuwala yakomawo. That's how I knew Mase. Ekati abantu abamu tetubamanyi. Mada namumanya nga abantu ba sharingiro obuntu bwa Mada obusinga butambula. Obusanga ku Facebook Facebook webityo. Obuntu bwa Mada butambula. Wagenda okulaba a Snapchat nga akapostinze. Kuchi ku woluye nogamba nokirikingako Mada atenga abantu banforwardingira nnyo nga bagamba bannange waliwo omuwala ali ku TikTok she's your copy and paste muchi content konzani oyo bwe akukopera dala konze wait mbuye nga bwokola eggulire nga woba olituwadde biki ne bansharingirako awo obuntu. I was like okay nengenda Mada nemula obuntu bwe nga bunyumira at that time but now
maada kati ne bwaba ne bando ya omutwalo gwa dola bwati mbirabanga ebikookoma byebyesanguza mu ttako. Luwiraiti nali simumanyi. Nategeera Luwiraiti, wallahi nategeera Luwi ng'ali mu lutalo ne Luwi namutegeera ali mu lutalo ne Rama. Wallahi ng'ali mu lutalo ne Rama, and the reason why I got to know olutalo lwe ne Rama, either ng'ali mu lutalo ne Rama oba ng'ali mu lutalo ne Kimu. I think yali mu lutalo ne Rama. Era the reason why I got to know it, like ebigambo ebyayitanga mu Rama byeyavumanga Luwi byali birekana nnyo naddala ddala ku mwana. Nedda Rama yagamba nja kuzina maama wo nzina omwana wo. Nengamba we avumaani ono muwala bamwita Luwi nesta kiwachi maani. Ne wayitawo akabanga ne beevuma ne Matako Walipa. Awo nansanyusa, yavuma Matako Walipa bu point. Awo nansanyusa ne ngamba ono mwagadde ate ng'avuma mu Luzungu. Nansanyusa so sinti mbeera omuntu muvola. When I say gundi nali kati oliwawo omuntu awo agambye mbu nsambya furniture. Wallahi, give me 2 reasons why I should know nsambya. Nze atagula bitanda ebyokukubo nsambya furniture mumanyireki. Kadama nsambya furniture yegwa mumanyi kubanga ova mu bwa Kadama ng'oyagala okugula ekitanda. Your first time to buy a bed of your own. Simumanyi. Atunda furniture ali nsambya. Sisobola kugula furniture nzo omuntu gwe maybe I can buy furniture for my parents of which techinka katikako naye ate ngulo ow'ensambya. I have a friend of mine that has the authentic furniture. Nga siwa kukoona misumali ku workshop Uganda. Work footsteps, it's imported. So if I need furniture, nkubira Rosarita. Sisobola ate nti nkubire nsambya furniture oyina wao akameza. Kadama abeera agula ekitanda for the first time because that is the first time they are owning a bed. Yagenda mu wa Kadama ng'ava ewa bazaddebe e Paris. Sibamanyi nsambya. Sibamanyi. Sefuko nali mumanyi. Sefuko nali mumanyi but ate not for a long time. Sefuko namumanyira ku Nakankaka nga obutambi bwa Nakankaka bufulumye. Sefuko n'awasa abakazi aba. Sefuko oli musajja n'ekitundu n'awasa abakazi babiri. N'awasa abakazi babiri mu nnyumba nga bonna balungi nga bonna bato era nga mbuuza kana akavubuka abawala kabalimba ki nga nze ndaba his a joke. Nga yawasa Joey nani ne Yvonne ne bamulwanira. Tebamulwanira ne wabeerawo ttiimu era ez'Abakadama. Ttiimu Nakankaka, ttiimu Joey, Bakadama balina ttiimu. So temutukako abantu tetubamanyi. Kitegedde Bikadama mumusibako abantu. Anyway, my whole point is I don't intend to bwengamba mbu omuntu simumanyi. It's not a despise, no. I don't mean any like contempt or better simumanyi.
full figure ne mama wange amumanyi eriyo omuntu atamumanyi wangi so mweberere mutubera tetumanyi baserebu bamwe mwine obudde following abantu abatamanyiddwa mu ggwanga Uganda Kadama olabye ennaku kuba ne bwe tubagamba temwagala wuliriza black sugar mwana wajjo mumanyi namumanyirako ate black sugar nze samumanyira na TikTok obuntu bwe bwatambulanga nnyo nga bamujjako interviews nga awagira ba side dish if you remember agamba ba side dish ya kazi abafumba mutwesonyi webi that's how I got to know her so break it out tulemezaamu nga mulowooza mbona abantu bamwe tubamanyi Senga said I have a crush on you. I know. No way and if dance I would crush on me. Ate Godfather yan. Who is Godfather? Katirab. Ani Godfather. Akola mu kanisa. Because ekigambo Godfather it means omwema in our language. Omuntu yeyimiridde omuntu mu ddiini simumanyi sosodoti oba pastor and he owns a shrine lumbuye eriyo atamanyi lumbuye ne taata wange amumanyi era natandika omumanya nga omusajja ow'omutwe omunene atalina matu ayogere nnyo ebintu ebitakwatagana so nonezaako bantu product eyane kati ndowooza olaba kabaata mumanyi kubanga yatuyimbira ennyimba nga tuvudde ku ssomero olweggulo ku rekodi tv ne tutuula wali nga bagambye womala okunaaba lwogenda okulaba tv nonaaba owulire oba top tv eyeeyo eyali eyabalokole nga omala okunaaba ne bakukwasa ekikopo ky'obuugi n'olaba tv ne kujjako akasajja ng'akakazanyirizi I knew him but ate nali namwerabira because when I outgrew that part of okunaaba nendaba tv nakula ng'omuntu nga network tv sikyagiraba namwekanga how did I know him how did I know him abantu waliwo omuntu yatukubira essimu nali ne MC Rich nagamba ne baana mwe lwaki temujja ku TikTok kofa TikTok tetugisobola actually me I wasn't there Rich yaliko omuntu nagamba banange mujje you guys have the numbers banange waliwo omusajja atumazeeko emirembe akola monopoly kofaani mbukabaata konze kabaata mbuye kabaata awulira omanyi bazaddebo kalifa bwatyo bwabuuziza lwaki gwe muzadde wange waliwe eyakugambye mbuwandiba muzadde wange kabaata I mean gwe kalifa wangi eriyo eyakugambye mbuwandiba muzadde wange wangi ngamba wangi because omuntu bwakubuuza bwomanyi bazaddebo gwobeera nga agamba gwe bolowooza nti bazaddebo si be bazaddebo walabyeyo omuntu eyakugambye mbu oyina omuwala banna oyina omukadde w'ekkanisa owoku TikTok oyo ananaagira alabika nno mwana wo oba taata wo
ananagira so muli n'ogamba tata wange oba alabika yayenda ku maama wange n'azaala senga aside oyagala kunzaala obeere muzadde simanyi sekadaamu oyo anyway mumbuzizaani omulala do you have a boyfriend? What? Is your father a widower? Are you looking for a girlfriend for your father? Are you looking for a girlfriend for your father? Would you compose if I have a boyfriend? Wandaliye kakapande. Which kadama gwe. Ondabye kakapande akanonya. Mami gadgets yakola ki? Mami gadgets yani era akola mulimu ki muyimbi. The fact that you say gadgets Mami gadgets yakola ki? Akola mu byaki? Mami gadgets akola mu byaki? Barista Timo namumanyira as a guest ewa MC Rich nga bamuchaza atunda toys for kids. Mami gadgets atunda toys for kids, atunda simu linesabo mubimaleyo ndyoke mbawe answer Pioneer Mall. Okay. Akola okay atunda masimu bichi agatundira ogambye Pioneer Mall. That means Uganda, right? Uganda. Avera Uganda. Wanji avera Uganda. Kakati abana bange baberawa. Abana bange baberawa. Wandikawo abadda abuuza. Abana bange baberawa. Canada. Sicho. Mami gadgets nenda mugula ko toys ezabani. Yali e Uganda. Nze nga mama abana abange ndi nabe Canada. Anji amasimu waliwo abagambye amasimu mbeerawa Canada sicho owe Canada kati mami gadgets atunda amasimu mbeera namumanyirawa kumugulako simu wanji kumugulako simu netta nemwongerezaako aline essabo nze mwenyini ndi musamize nine essabo yenze essabo kati ate mbeera neetaaga essabo nandi mumanyi oba mbu namugulako essimu mbu nenjigulira maama wange oba taata wange. Maama wange takwatangako ssimu nga bagigula Uganda. Ziva Bulaya. Next and Kasuku. I know Kasuku. I knew Kasuku nga kyakola ku Dembe FM. Ate inze okumanya Kasuku namumanyira ku skando ya Kenzo. Mujukira when Kenzo attacked him. Yeah. That's when I got to know Kasuku. Then nebakolanga shone
ne bakola namumanya gundi ke nga katambudde ne kenza navaayo d'accord navaayo nga obuntu bwe abantu ne babusharinga nengamba who is this guy ne babusharinga then how I knew that yankolanga shows abantu nga basharinga obuntu bwe nga mulabireyo so mnye mumanyi kitegedde ekyo ekintu nantongo sinakisi katiraba you people kadama nesonyiwa temutusibaako bantu bammwe tetubamanyi kadama obamanyi wekka kadama abantu obamanyi wekka dyale okay tudde ku bintu Pastor Bogembe yakola Pastor Bogembe yakoze show ne kolachi ne it was a good I don't know if it was a good show no but I know that it was a successful show I don't know if it was a nice show because I did not watch it abamanyi twasuze wano so I did not even like follow up no just nalabye abantu kale bobits nalabyeko Rema nga yambadde uniform nga bazina ne Eva nga ayagala tumulengere naye nga amaaso gaffe gali ku sita Rema so yabadde kuki what was the show about what was the show about yabadde alonkinga luyimba yabadde ki yabadde ku Serena one thing I can say about it is one thing I can say about it is that it was a sellout yabadde ejuza and yabaddemu abantu bakacheri not bakacheri abantu like betulaba on our screens every day bonna babaddeyo 20 years of Pastor Bugembe 20 years yabadde birthday 20 years of what and 20 years of what muandike 20 years of what huh? In music jiweza abiri okay 20 years of jiweza abiri okay that's good mwebale muwagira abagenzi being a pastor you mean doing church doing maintaining a business of a church anyway I don't know nalabyeyo abantu betutera kulaba our screens as socialites nalabyeyo and I can say it was a sellout nalabye abantu nga bankola kazanyirizi bebali that is all I can talk about it because sagala kumwogerako sijja kumwogerako bintu birungi nabagamba Pastor Bugembe simwagala nina ensonga zange simukiririzaamu nina ensonga zange so pozi nga mwagala muweebuule ate era munyiige simwagala nina ensonga zange era gwe amulabanga pastor it is okay you have a right
okubeera pasitawo nange nina abantu nga ndi pasita waabwe kitegedde simwagala nina ensonga zange lwaki I don't like him but then also I have a lot of questions about his stories zaatuwa ng'abantu yajja sympathy kundi mama yafa tata yafa Denisi nga ayambala akasaati akayero nga tuli ku street being ku street mu kasaati kayero nga muli awo ne muganda wo naafa. That was not a nice story, yes, but then nkule kati ennaku zino oyina ba family member basenga abo baani baaliwa ebyo ebiseera nga olomba kasasiro baaliwa. Meaning you actually had a family, but then you lied to us that you had nobody. Era nagamba abazadde be manya bafa siriimu manya babazaala ne siriimu kakati gwe eyavaamu nga omwana that is a victim of siriimu kikyokozeewo okuyamba abaana abafiiriddwako bazadde baabwe ku siriimu because of siriimu. Wandibadde ne Pastor Bugembe Foundation kakati ebyo wali obitugamba abaana bazadde baabwe abaafa siriimu oli role model waabwe amwe baanamu temutusibaako bapasita bammwe. Pastor Bugembe mumuleke sijja mwogeraku yanyimbira ennyimba ezansanyusa kani lengera embaata ebyo byamumanyiiko nze naye ebya pasita ayina mukwano gwange nayina mukwano gwange mubagamba Jacinta mulokole yasabiranga wa Pastor Bugembe ng'alina bbaawe nga bamuyita Jean akuba ttatu nebazaala ne baby Jacinta nga ali Bulaaya nga alina kukola ku mpapula ezitwala bbaawe e Bulaaya. Omuwala w'omukyaki ne batandika okweyagala ne Jean ekiwala nga bakiyita Zulayika bajja waneeno ne mbagamba ekiwala nga bakiyita Zulayika owulira ne batandika okweyagala mweye ekkanisa Bugembe n'abawa omukisa nenga ne Jacinta yali amumanyi n'abawa omukisa n'abagatta n'agenda ne bazaala omwana n'abatiza oba n'asabiranga omwana we ebintu ebyekisiru. What kind of pastor is that? Kyekyamuntamye. Ekirala awasa ddi awasa ddi era azaala ddi abaana b'abendi anaabeebakirangako eyo mu nkukutu akyali muto akyanoonya ssente anaawasa ddi ebyo temwagala biwulira. Abaana b'abendi abakuula ssente waliwo awo omuwala w'ettaki eyali asuubula sausage n'amukuula obusente bwe ab'ettaki I know you know this teyamuwasa. Temuŋŋamba nze bapasita bammwe wabule kakati ye nga pasita abeerawo atya temugamba mbu ye sabbuuna because abalokole basiiba babuulirira omwoyo gw'okwemaza meaning azina ye bannange Dokita Jani nga teyaddayo wangi Dokita Jani nga teyaddayo mu kanisa mundeke wabula nze
mundeke bamada wakichenga naye yalemwa atalinayo wadde akaana bw'abeera nga akalinda atugambe nti munange abakyala nkyetegereza naye nninayo akaana abeerawo atya tayima bw'ayima akolawo kyatawaaza senga essefuliya nnyingi eringa nnyingi bajja baleeta ng'afudde wabula yamanyi oyo azina emisege oyo mumbuuzi so pastor yebali he's a generational pastor. He is a generational pastor that has not converted anybody to bulokole. Pastor Bugembe yalokolani. Pastor Bugembe bamada yalokolani betumani. Mubangambe yalokola gundi yalokolani. Yalokolani. Ngabona ogamba Pastor Kayanja Kyutikaye yayatulirayo obulokozi yalokolani nantumechi nantume ono omusamize eyaloga station mayanja musesa yalokola pulimae Pulima yamulokola banji Pulima yalokoka Pulima ono ngotusiba tulaba ku Kampala cream Pulima Moses Senga nantume andi Pulima mugamba Pulima gwenali naye aya ego nga atunda akabozi e Dubai. Oh no. Yakolimidde George namugamba senga afa eya muzala mu abana. Gwoyogera bana bange. Munonyamu bigambo bya Pastor waffe ani eyagendayo naya sibabuziza abantu basabirayo because abasabirayo bangi nnyo bangi mbuziza ani yatulirayo obulokozi yalokola Sara Nakai sagala kumwogerako because Sara muganda wa Sara mukyala wa Papa I have respect for him so Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye by'omulembe kalabirawa olirudawa Abu Dhabi Saudi Arabia Dubai Qatar Jordan Turkey USA banangi ne South Africa nayo je muli mwe bali kubeera nga mulabira ku channel ya Fene Nganzi musubscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gamba kone munona yakikole akagamba akonzi nabagamba nja basomesa mpaka ku last akagamba kukabera kamyufu mbo batona subscribinga ebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed kumabali ga kagamba ako waliwo akadako nfwega ide kanyigeeko oselectinge all oloja kubofuna notifications yagalo berenga bwetekayo gwasoko kikanya akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook bichi mumanyi ngeje balikinga mu ekintu kona ku kigali ekyo likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako